Baby ono yazaalibwa bulungi naye okukizuula nti ayinza okuba n'obuzibu ku mutima kyava mu kussa. Baby atassa bulungi, okussa kwe kwa speed. Muzukulu wakabajumbu sebanya SB4 MEDIA tukusensonga kuli omukyala Asharaf from Uganda netukutumiddeko nnyo netukwebaza nnyo ebirimu gy'okola era yensonga ku lwaki tuli wano twebaza gwe wona wenna waffe ali eyo. Asharaf nno yakolanga manager waffe era akasente akatuteekamu akatransport agamba nti wonna gye munaagenda yafuta go batukwebazaako abantu baffe ffenna mwenna Ani waffe following abasheerimbozi tukoze wamu n'abazirayitinga tubagala nnyo naye ennaku lwaleero tuzzeeko ewa muganda waffe Colbert Dokchen nga alina problem ya mwana tutala nnyo biwira nti omulaba nga alina ekituli ku mutima omala neighbor wange naye leero tuzze kyeyako ku famire eno erina obuzibu mwana waabwe na problem ekituli ku mutima so tuzze tunyumyemu batubeere kyajja kitya kiki ekyetagisa oba oli awo naffe tulabe nga tutaba ku ttaffaali ery'okubeera nga tusevinga muganda waffe ono omukulu kansokerwa mami tusansokola Mr. Colbert tusansokola ali nange mwebale nnyo okujja wano tukakwaba nga twogerako nnyo. Okay, obuuza ku bantu abali eyo. Abantu bonna abatulaba ne manager Asha tukwebaza nnyo okuba nga wawulira okukaaba kwaffe n'ovaayo otubbulule mu kintu kino kye tulimu. Awatali gwe maybe tetwali badde wano naye kaakati at least tulimu essuubi nga bw'ozze oyamba nga bwe twawulira abaana abalala n'okuvaayo ojja otuyambira omwana waffe ono tujja kuba basanyufu nnyo era tusaba Katonda akukwatireko akwongerere ddala kyeweetaaga. Okay, tutandikirewo baby mukizuula mutata yonna obuzibu. Baby ono yazaalibwa bulungi naye okukizuula nti ayinza okuba n'obuzibu ku mutima kyava mu kussa. Baby atassa bulungi, okussa kwe kwa speed. Baby twagenda okulaba nga ebbanga abaana abalala be bazadde nabo bakyuse mu mbeera ey'okukula ng'olaba omwana akula bulungi ali healthy. Omwana nga tannatuuka kulwala okusooka okubi okwo twatuuka ne tugamba okussa okubi kuno tukoze tutya. Maama we by then yali ne jjajjaawe omwana ne bamutwalako mu ddwaliro eyo gye baali. Mu ddwaliro era bwe baamulaba baagambirawo nti obuzibu obuli ku mwana tebujja kusoboka. Maama omwana kyava nkubira ne mugamba omulago tulina mulago wano jangu tukebere kinaaba kyetaagisa kyonna obuzibu bwonna obunaabaawo tunaatandikira awo. Kye tuba tuleeta omwana tumutwala mu acuuti gye bajjanjabira abaana. Mu acuuti ne bawandiika test ya echo ey'omutima ekkebera omutima nti oba guli bulungi kuba nabo baalaba mu kussa kwe. Bagenda okukebera ne bamusanga nga alina ekituli ku mutima nga kyekimuviirako okussa amangu ennyo speed. Ne bagamba mu bbanga lyalimu eryo kijja kuba kiba kirungi nnyo bwe baba nga bamukozeeko ng'akyali muto. Awo omwana aba akyabula okuddamu era omwana ono nga bwe mulaba alina omwaka yazaalibwa 2019 September. Alina omwaka gumu n'ekiri naye ayavula tatambula tayimirira. So any slight problem nti oba afunye fever emu-affectinga nnyo nga bwe mulaba. Naye appetite alina alya wabula bagamba nti unless ekizibu ky'omutima kikwatiddwako era ajja kusigala nga munafunafu bw'atyo. So we tumutwala ku Heart Institute mu Mulago wano nga bamukebera ne bamusanga n'obulwadde bw'omutima
ne batuwandiikira ku ddagala ly'abeera ng'agira akozesa okutuuka maybe nga bamukozeeko ne bagamba kumukolako ne bagamba nti balina okumulongoosa kye baba batuwandiikira ebyetaagisa nga bbiiru ey'okumulongoosa nga etwala obukadde 18 mu emitwalo 67 mu emitwalo 18,674,150 ye cost yeetaagibwa okuba nga alongoosebwa wano mu Uganda. Era ne bagamba ezo ssente bwe zifunika kyonna ssaawa zonna bwe zirabikira omwana baba basobola okumukolako. So the last review bwe twagenda omusawo yamulaba bali bamuyita surgeon bali bamuyita Okecho era yagamba era yarecommendinga wano nti surgery if possible surgery should be done as soon as possible, either before the 3rd going to 12th this March or at least after. Nenga at least kinakuba within that time if we want to save this kid. So ono baby wamu wakomeka nono mukyala bebe asooka first born. She's a girl, she's called Bellamy, a 4-year-old. Eddagala lyemukozesa lyebamuteekako lya buli lunaku oba mwezi? Eddagala lino alina ddikozesa buli lunaku era buli lunaku bamuwa ku ddagala eryo. So bamuwa for 3 months naye ng'aba alina okumira every day. She has not to miss. Alina oddikozesa buli lunaku. Ekitubadde kituyambyeko nti eddagala lino bwe tuba nga tubadde tugenze ku Art Institute ebiseera ebimu tutera oddifuna nga gye riri naye bwe tuba tetulifunye era it's a bit expensive to buy it but Katonda abadde akyatukwatiddeko buli bwe tugenda for review tubadde tulisanga nga balituwa. Okay, waliko SB4 MEDIA tuguse ensonga ndowooza ensonga oziwulidde kati ku bbiiru eyo olinako nga mmeka? Ku bbiiru eno mbadde ngezezaako nga sinnatuuka mukyala Asha nagezaako okuwandiikira ku bakama bange gye tukolera ne bagezaako okugamba nti basobola otusituwalingirayo $2,000,000 era any time from now maybe basobola oziba nga baziteekako ku akawunti. Gwokola mulimu ki? Nange nkolera wano Mulago nkolanga musirikale Mulago. Gwali SB4 obudde atulaga embeera ndowooza otuwulidde ate madamu yakola mulimu? Madamu takola abadde of course abadde yakamala emisomo gye tanatandika kola. Embeera ndowooza ogiwera kubanga okyatenda ebizibu manya nti waliyo ate alina ebizibu ono first born waabwe naye alina program y'ekituli ku mutima naye ng'omusawo era nga obiwuliddwa kunyonyodde biro yeetaagisa $18,000,000 so Mukama natube abadde naffe ebyo bizibu nnyo. Dadi akola gwa security, mami takola. So Madam Asha kyamba kowola gwe gy'oli eyo ne ttiimu wamu n'emikwano gyaffe aba SB4 MEDIA abatubeeredde mu buli mbeera yonna tukole kye tusoboddeko naffe okubeera nga tuseevinga obulamu bwa bebi waffe. Aleese 10,000, aleese 5,000, aleese 5, aleese 1,000, tomanya Mukama ajja kukuddizaawo. Tulina engombo yaffe nti emmeeme gaba yegejja akatono k'ogenda okuteeka ku bulamu bwa bebi ono tomanya ate bebi ono kyagenda kufuuka mu maaso eyo oba oli awo bazzukulu bo oba bawala bo oba batabani bo bajja muganyulwako. Tetumuleka SB4 MEDIA team ku YouTube, ku Facebook tetuleka bebi ono oba obusente butono nnyo ku bawagizi batulina tubanga tuweza abantu emitwalo 10 buli muntu singa ayitayo nusu 15,000 nkulayirira. Ate kino sikikola ako naye kankikole leero nti ogenda tuwa ennamba yo tusaba ennamba etavaako kitugenda kuteeka ku screen ennamba nga tevaako nti buli 10 ky'oteekako
kijja kubanga kisobola okuyamba omwana tuba kuside yange waliwo projects nyingi nnyo tukyalina okuzimba ennyumba y'akayunga so ziyinza okubulira awo naye badde nsaba ogenda kutuwa ennamba yo omuntu ali eyo ngambe nti tulina abagoberezi 10,000 singa buli muntu atwayo nusu 15,000 singa buli muntu atwayo nusu 15,000 tusevinga obulamu bw'omwana ono abaana abato tubaagala nnyo abaana abato be balemu emikisa gyaffe omwana omuto ali innocent ku nsi otuyambidde bali abantu abakulu tubazimbira amayumba ne tubawa ku sente enkalu olwo bebi ono so buli muntu badde nkusaba gwe buli muwagizi wa SB4 MEDIA mobile money yo kebera ko nawe nake ku 5 zisinde okusimu eyere ku screen yo omukulu enamba girisobola okufunirako eri etya enamba yemusobola okunfunirako eri 0773 46 52 71 eri mmanya ki eri mmanya ga Dr. Colbert wene esimu emu yokka ziri bbiri waliwo neya Airtel eri 0701 49 no 0701 89 84 83 era naye eri mmanyaga eri mmanyaga Dr. Colbert. Okay, tweyanziza nnyo tujja kubeera wonna wonna tujja kubanga ffe tuzze tukulambulako tujja kunoonyako ku sajoni katusuubire nti anaasobola okwogerako konaffe lwakuba nti olunaku lwayo tuzze jasi kubabulambulako naye otaba tutandise okufolowinga bulungi ensonga eno tujja kubeera nga tunoonyako ku sajoni atubeera ate ebisingakaawo naye nga nkwegayinidde mbadde nsaba gwe wenna wenna alina gwe ng'oli muwagizi wa SB4 ng'otwagaliza ebirungi twagaliza famire eno nga tojagaliza maziga tweyenusa enkumyeze tujanjabe bebi waffe ono era nsobola nti nga mu wiiki emu tujja kuba tudda wano twanjuye tulabe tuyimiridde tutya tweyongeremu tutya naye nga tambuza akatambi kano gwe wenna wenna gy'oli oba oli mu nsi ki oba oli mu nsi ki katuukeko ku buli muntu abali mu nsonga eno tweyanziza nnyo gwe nawe gwe nga oli eyo ng'olina omuntu alina obuzibu ng'olaba ddala ddala ku kisenge so tukubirako netumanya yes tetulina nnyo naye tusobola okukuba omulanga tukuba omulanga tomanya ensi esobola okubeera nga etereera mukulu kati ffe katugende tulabe tusabule naye mbadde nkusaba essimu yo ebeereko essimu yange eno kubeerangako era neewuunyiza nga mwakubye nga teriiko ate yabadde maybe network problem yensonga lwaki nagula essimu gyensuubira nti neyinza obutasuulirako ddala network eza smart ziyinza ottawaanya naye eno era neewuunyiza kati katubaleke kale tweyanziza nnyo tutukuse eddoboozi mukama atubeerere oli wa ddiini ki I'm born again. I pray from Nakasero. Is it Christian Life Chigundi? Life Coach Church. Yeah. So tuongeremu saala ngire musajja mulokole otusimbula essaala oba oli awo tusobola okuzza obulamu bwa bibi waffe engulu gwali otusabire oba oli mu Islam tusabire mu ddiini yo abakatoliki tusabire mu ddiini tubeere nga tuweza akasente tubeere nga tujjanjaba subscribe likinga sharinga program eno ze muzukulu akabajomugeye Sebunya kumalu akoze kamera nga bulijjo tujja kudda nga ate babuya kiki kye tulinawo ate kiba kyetagisa naye njya kigira maaso awo naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeeke ekyo nekifaananyi tomudala okusikani musikani Sorry? ono yali akyali munene awo yali akyali nga bakakizuula naye biseera bino era of course this time abadde some first days yafunamu fever era yamukosa nnyo nnyo ebiseera abo bya festive awo okulonda awo she was really down ensonga she's yet even recovering now. Okay, neka tusabe embera ejja kubanga ekibeera SB4 MEDIA tugusa
Baby ono yazaalibwa bulungi naye okukizuula nti ayinza okuba n'obuzibu ku mutima kyava mu kussa. Baby atassa bulungi, okussa kwe kwa speed.